Omuwala ali mu kutambula ennyo ku social media, si muyimbi wa gospel, naye lwaki ngenda muleeta mu show yaffe eno, njagala omwana wange ow'obuwala, kubanga kuliko n'abalokole n'abatali balokole abali mu kukola ki, abali mu kutulaba. Omwana wange ow'obuwala, omwana ono muto nnyo, yafudde, ayitibwa Martha. Yafiiridde wa? Martha story ye ekyadevelopinga, buli omu alina ky'agyogerako. Poliisi saawa zino eno gye tulese eri mu kukola investigations. Ekifo kye yabaddemu ekyabadde ekyokusanyukirwamu bwe twogerera poliisi yakigaddewo. Wabula nannyini kifo ekyo omwami ayitibwa Grace ne muganda we omulenzi ayitibwa Eddie gwe bakola ki? Poliisi yabakutte era bali ku poliisi y'ekira. Omuwala ono ye kapooti aziikiddwa. Naye ng'ebintu bivudde ku ki? Ebintu bino eno omuwala ono kigambibwa nti abadde akeeranga alina ba girls bakeera ku makya ne bagamba nti leero Friday katugendeko out, ne balyoka bagenda gye bagenda ne balyoka banywa. Omanyi okunywa ebyo bikokaine ebintu bye bakozesa ebidagalalagala ebyo, ne bagamba nti bakola bulamu, they are making life, they are having fun. Ne bakola ki? Ne batabula ebidagalalagala ne banywa. Bagenda okuva eyo okuyingira mu bino ebifo bye basanyukiramu. Gye yasanze yagenza okuyingira nga obwongo lede tebuli ki? Tebuliko bulungi nnyo. Eno gye yasanze omuntu gwekigambibwa nti yamwongereddemu drugs endala era okuzinywa we bati ne bamusitula ne bamutwala mu ofiisi eyo eya muganda wa nannyini kifo ekyo kye sitagenda kwogera linnya, n'akola ki? N'agwa omwo. Bagenda omutuusa mu ddwaliro nga mufu. Martha, kankulage ku kifaananyi kye olaba omwana ono bw'afaanana, omwana eyafudde. That is ekyanoonyereza kufa kwa Martha. Yes, naye nga mwana muto, mwana wa buwala, osanga singa yasigala waka, osanga singa tabadde na bino bi groups. Omanyi tulina emikwano emirungi n'emibi. Kale okufa kwa Martha kufunamu ekyokuyiga. Simuleese nti lwakuba nti yafudde nti nono katutunuleko nedda. Naye okufa kwa Martha tujjemu ekyokuyiga. Omwana ono muto, omwana ono tomanyi mwana gw'abadde agenda kuzaala, osanga yalibadde mukazi w'amaanyi mu future, naye ndowooza olaba. So twewala ebiralagalagala bw'oba toli ku bwangu. Ebintu ebyo eby'ekisirusiru tubiveeko, baala tuziveeko. Tubagamba tulina overnight, tugende mu overnight, tugende tusabe. Obuzibu bwonna bw'olina twajjirwa mbuze na stress, naye wengattako bwe nteekamu kano nakali nga stress ogenda kweyongera stress. Kuba at the end of the day ogenda mu bbaala mbusimanyi bba wange yayenze, ogende mu bbaala ofune omusajja akulwaze, eyo stress ogasseeko stress ndala. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.